Omusajja oli yakola definition y'olutalo. Nali nkasoma ku social media nenga nti singa kala bavubuka bakansomera. Yagamba nti olutalo be basajja ababiri abamanyiganya obulungi abatinganya abavubuka abatamanyiganye abavubuka nga tebayombaganangako nga tebamanyiganye nti gundi mumanye nabo gundi amanyi ne batingana okugwawo nga abasajja abakulu ababatinganya bo bamanyiganye bamanyi n'okusisinkana naga nti wandabye nga bakunganyiza emirambo 1500 gy'abavubuka abasajja abakulu abemanyi batinganya abavubuka abatayombangako abatamanyiganye abatayina na lutalo lwonna nga tebasubira na kuyombamu. Oli agamba nja kukuba n'ono agamba nja kukuba onoonyaako lutalo. This is now a war. Abavubuka ne babatika ebisawo by'emmundu n'amasasi na biki n'abooli nabyo n'abatika ne bajja nga temumanyiganye ne mwetta nyama nyama ku nyama. Bano tewali afiirwa, tebaweerezayo baganda baabwe, tebaweerezayo bakazi baabwe, nabo bennyini tebagenda. Ne bw'aba agenze ku lutalo tatuuka aba ne waakoma. Eno mwene musanyuka yagenze mu ddwaniro ng'aliwa ddwaniro lyawa tebayite entalo mu nsi. Kati Amerika eri mu kulwanagana ne Russia. Biden ne nani Putin bali mu kanyolagano k'amaanyi. Olutalo balutadde mu nsi etali yaabwe. Bw'ababa balwana olutalo tebaluteeka mu Amerika, lubeera eri. Kati luli Ukraine. Juzi bagudde ku baana ba Ukraine abafudde abayitirivu. N'aba Russia tebakyalina gye bateeka mirambo. Bagikweka batukesera bagikweka nga giyitiridde gijja kutiisa abalala abagenda. Naye buli omu alaga munne amaanyi ne bo tebalina kye babadde. Putin akyayimiridde ne Biden akyayimiridde. Kyova oyina gwe okudduka emisinde. Onoonye Katonda teyakutonda genda kutta munno gwe mutayombanga.